Malamusiza nnyo bantu bange, bassebo ne bannyabo. Muli mutya bannange? Abatali bulungi bannaye tubasabira. Nammwe abali obulungi tubasabira obulungi obwo bweyongeremu. Tusobole okuwangaala ate tubeeko bye tutuukiriza. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano e Bugabasisi. Olwaleero tugenda kutunuulira mu kitundu kyaffe eky'Okwezuula, tugenda kutunuulira okutya. Era tugenda kuba tutunuulira balabe ki be tutambula nabo mu bulamu buno obw'ensi. Era nga nabanyonywako ne mbaga nti omulabe asinga obunene atambulira mu ggwe munda, so si bano b'olabako nti be balabe bo, wazira abo abali munda ate bootulaba. Okugeza ng'okutya. Abantu tutya. Okutya kye ki? Okutya y'embeera ey'okweraliikirira ekiddirira olw'obutamanya. N'otya n'obeera n'ogamba nti ngenda kukola ekintu bwe kiti naye kinaavaamu kitya? Nkitidde. Kale kyova olaba nti tuteekeddwa okumanya abalabe bano abatuli munda, kubanga bo ba mutawaana, si bangu baakulwanyisa. Naye bw'oba omutegedde kiba kirungi. Ki ekireeta okutya? Butamanya. Obutamanya bwe buleeta okutya. Okutya si kubi, okutya kulungi. Okw'ekigero nga bw'ogamba nti sijja kulinnya mu muliro kubanga ngutidde. Era oli ajja kuva eri akozesa obuvumu obw'ekitalo agulinnyemu gumwokye. Kale ggwe oba otaasiddwa era ng'okutya kwe kukutaasizza. Okutya kufuuka kubi singa kuba kwa lukonvuba oba nga kuyitiridde ne kukuwangaalirako n'obeera awo nga ggwe buli kiseera otya. Eriyo okutya kwa mirundi ebiri. Eriyo okutya ffe abantu ng'abantu kwe tweteekamu oba embeera zino ze tutambuliramu nga tukwetaddemu n'otya olw'okuba walaba munno alina obuzibu bwe yafuna ng'alina ky'akoze, kati ggwe n'osuubira nti naawe bw'oba okikoze ogenda kufuna obuzibu obumu. N'ebaayo okutya olw'okuba nga wawulira nti ekintu ekyo kya mutawaana. N'ebaayo okutya olw'okuba tomanyi kiddirira. Kati n'ebaayo n'okutya okutambulira mu mpewo. Ndowooza tusooke n'okutya okutambulira mu mpewo. Okutya okutambulira mu mpewo kuba kwa mirundi ebiri. Omulundi ogusooka guba gwa jjajjaffe Walumbe. Singa aba akubanja oba nga wasaze ensalo n'otuuka mu matwale ge, osobola okufuna okutya kwe. Entiisa eyo gy'atambula nayo. Entiisa y'omukulu oyo etambuliramu okwesisiwala, etambuliramu okutyemuukirirwa emmeeme buli kiseera n'olya nga emmeeme ekutyemuka bitwa. Etambuliramu okuyiwa olutiko, ne weesisiwala n'oyiwa olutiko. N'owulidde kwegamba okutya okw'omulundi n'obeera nga weekangakanga ne bw'oba tolina ky'olabye. Kale embeera eyo eyagala nnyo okwanguyira kubanga ejja omulundi gumu ate ejja nga y'amaanyi. Esobola okukuviiramu obuzibu obunene ennyo. Kale omukulu bw'alaga embeera ng'ezo, kirungi nnyo n'osooka otuukako gy'ali ne weeyanjula nga bwe nabasomesa mu katambi kaffe akaali kalaga nti ate jjajja Walumbe y'ani. Kale n'omweyanjulira n'osobola n'okumanya ky'akugamba nga tonnabaako kirala kyonna ky'okola. Okutya okw'engeri ng'eyo bwe tutyo bwe tukukwasaganya. Bw'omala okutuuka ew'omukulu oyo butereevu omanya ne ky'ayagala era oba osobola okukikola
n'oba ng'akuggyako embeera eyo. Okutya kuno okulala kwe kuno okutya okutambulira mu bantu, abalaba, abawulira, abalowooza bye batategeera, bo ne babifunamu okutya. Kubi nnyo lwa nsonga nti kisooka kuba kirowoozo. Katugeze n'ogamba naye bannaye ne bukya ng'afudde. Kati ne kikutondamu okutya. Bannange nno n'alifa. Kakati bw'otandika okutya okufa ne weeraliikirira. Kale ate ng'olina okunyigiriza okweraliikirira kuno abantu baleme kumanya nti weeraliikirira. Kati mu kukunyigiriza ate n'ofuna okwennyamira. Kati gye biggweera ng'oli mulwadde. Olina sukaali, pressure, ulcers, n'ebirwadde ebirala abasawo batasobola kunnyonnyola. Twegane tugamba nti buli lw'ogenda ng'ew'omusawo omuzungu n'akugamba nti ensibuko y'ekirwadde ekikuluma tagitegeera, manya. Eyo ndwadde eŋŋanda. Endwadde eŋŋanda mwe muli kiri kye nkugambye eky'okubanga jjajja walumba abanja, oba nga ggwe wakitondawo ne kijja nga kikula mu ggwe. Nga bwe nabagamba nti na buli kye tukola, buli lw'olya emmere olina ogifuluma, buli lw'olowooza ekirowoozo kifuluma. Bw'olowooza ekirowoozo ekibi ekikweraliikiriza, kigenda kutonda okutya mu ggwe, okutonda okwo kufuuka okweraliikirira, okweraliikirira okwo kufuuka okwennyamira, okwennyamira kugenda kukyankalanya omubiri gwo. Omubiri gulabe nga tegukyalina mugaso, gwagala okwesaanyaawo. Kati mu kwagala okwesaanyaawo ye omuzungu akiyita autoimmune diseases, allergies, kweganga omubiri gwerumbagana gwokka. Olw'okuba gulaba ofunye okutya kwegana n'olwekyo tegulina nsonga lwaki gwekuumirawo. Oba mukiraba kati gwo nga gutandika kwekolako obulumbaganyi. Ebyo byonna nga biva mu kutya. Bubi ki obuli mu kutya nga tovudde ku kuba nti busobola okutuleetera endwadde ezo ez'olukonvuba ezitawona, ezitajjanjabikika, enzibu ennyo. Okutya kutulemesa okukulaakulana. N'obeera awo ng'omuntu kye waalikoze tosobola kukikola kubanga okitya. N'ogamba bannange naaligenze n'ensuubula ennyaanya naye bannange nze nzitya, ennyaanya zivunda. Naye nga abasajja bagaggawalidde mu nnyaanya batikkula maloole, gw'oli awo owooza oli mu kutya. N'ogamba naaligenze n'ensoma naye ndaba n'abaasoma tebalina mirimu. Naye nga kutya kwe kukulemesa kubanga sooka weebuuze kituufu bonna abaasoma tebalina mirimu? Si kituufu. Bannaye njagala mbabuulire omuntu asomyeko talowooza nga atasomyeko. Kale kikulu nnyo ne tusoma. Okutya kutukuumira mu mbeera embi. Omuntu n'agaana okuwasa kubanga atya. Omuntu n'agaana okufumbirwa kubanga atya. Yalaba mukulu we nga bamukuba emiggo mu bufumbo. Yalaba maama ne taata nga balwana mu bufumbo. Kati ye n'abeera awo ng'atidde. N'atya. Kale omulabe waffe asooka tumuzudde nga kutya, ate nga kutya oyo ava ku butamanya. Kati ne tugamba tugenda kumulwanyisa tutya omulabe oyo, Mr. Kutya. Kutya tugenda kumulwanyisa bwe tuti. Tugenda kusooka tumumanye. Sooka weebuuze kakati bannange ddala ki ekinkuumidde mu mbeera eno? Kutya. Butuufu kubanga timpulira balanga ku leediyo nti Saudi waliyo emirimu abaana bagenda ne bakola. Waliwo yakomawo awo n'azimba ennyumba n'addayo. Naye ate waliwo gwe baaleeta ng'afudde. Nze ebyo mbitidde kambeere wano. Oba sirina kye nkola kale waakiri naye nga sigenzeeyo kufa. Kati sooka weebuuze otya ki kufa?
weebuuze bameka abafudde, bameka abagenda, bameka abakomawo nga bafudde, abasigala wano kituufu tebafa. Kati wekiba nti waliwo abagenda ne bakomawo ng'ate abagenda be basinga obungi, abakomawo be basinga obungi okusinga abakomawo nga bafudde, kiba kitegeeza anaafa aba waakufa. Ne bw'ogenda ne bw'otoogende ng'oli waakufa era oba waakufa. Owulidde? Bw'oba olina ky'oyagala okukola manya nti si gwe asoose okukikola, bangi bakikoze. Naye omuntu n'abeerawo ng'atambulira mu kutya, n'afuna ssente, yatandika n'akaduuka ke ka mitwalo 2, n'akakulaakulanya ne katuuka mu bukadde 20. Bamugamba ebintu bino by'otunda wano singa osobola okubyekimira e Dubai ojja kufuna ate ssente nnyingi. Asooka n'atya okulinnya ennyonyi, ne yeebuuza n'okwebuuza bannaye kati nga bawulira batya nti nze nalinnya ennyonyi. Eyo n'etambulirawo mu bbanga nga sinaawe neekwata. Ekyo n'akitya. Kakati bw'avaawo n'amalirira, n'agirinnya n'agenda, n'agula ebintu bye. Ne bamugamba kale kati bino ebintu nga bw'obiguze ogenda kulinnya ennyonyi ogende, byo bigenda kuyita wano mu konteyina. Bijja kutuukako mu nnaku nga oba kisinga 2. Kati ate n'atya njawukane n'emmaali yange eyita eri gye ssiri. Kati awo n'amalirira emmaali n'erinnya. Kyengezaako okubalaga nti tufuna tutya ebirwadde. Kati emmaali bw'erinnya konteyina ye n'alinnya ennyonyi n'ajja. Aba ali awo ng'emmaali etuuse mu Mombasa ne bamukubya essimu, emmaali etuuse mu Mombasa. Ne yeeraliikirira bannanga ate bw'eneegwa mu mabira. Naye gwe sooka weebuuze bw'eneegwa mu mabira, singa ddala emmaali zonna ezijja zaalinga zigwa mu mabira, singa amabira tegajjudde konteyina z'abantu. Kati ne yeeraliikirira, ezo nnaku nga 2 yeeraliikirira. Omusajja addamu omukubira essimu ng'amugamba tutuuse wano e Jinja, tuli Lugazi tujja, tuli Nakawa tutuuse. Awo n'akkakkana. Kati ogenda ogatta ennaku zino 1, 2, 3 z'agenda nga yeeraliikirira. Afundikira afunyeemu ekirwadde. Afundikira afunyeemu ekirwadde. Kaakati bw'amala n'alyoka ate bwe bataagigule. N'afuna bakasitoma. Olwo lwakiraba nti akolera wa Kisekka, ate buli omu wa Kisekka alina atunda sipeya ate naye ze yaleese. Naga kati bwe bataazigule. Naye ng'ate zonna bazigula ne ziggwawo. Kale kwegamba buli lw'obanga weeraliikirira sooka weebuuze gw'osoose okweraliikirira. Ekyo kye weeraliikirira okiinako control. Amakulu nti eddagala ly'okweraliikirira kubaako kye weesiga. Kye kyabangambisa weezuule. Omanye bw'oyogera ne bajjajjaabo bakwasa obuvunaanyizibwa obwo obukweraliikiriza. Ogambe nti nze ntya obwengula naye ate ndi muzzukulu wa Kyobe ky'Omubeezi. Lwaki mba ntya obwengula nga jjajjange naye yatambuliranga mu bwengula? Sina buzibu bujja kuntuukako. Nze ndi muzzukulu wa jjajja Kiwanuka, kati nfuna buzibu kiddala nga ndi mu bwengula awo. Genda ntambule bulungi, jjajja Kiwanuka ajja kumperekera. Bw'oba nga ddala okakasa otidde, noonya awali embuga ya jjajja Kiwanuka. Mukumire ku kyoto, musanyuseeko, twalire kabisi anyweko. Omugaye jjajja Kiwanuka munnaye ngenda kutambula. Gwe mundu waawe ogusooka okulinnya ku nnyonyi naye mukama wange nsaba onkingirize. Ojja genda oli mugumu tugenda kweraliikirira. Kati mu ngeri eyo tojja kufuna birwadde biri biva ku kweraliikirira. Bw'oba nga ddala owulira otidde yogerako ne munno. Kimugambe naye omanyi mpulira ntidde embeera eno. Mukyogereko. Bwe munaakyogerako ojja kulaba ng'embeera ekola ki? Ekkakkana gy'oli. Bw'oba olaba nga tekimala yongera okukinoonyerezaako ofune obukakafu nti ddala waliwo eyali akikoze n'akivvuunuka. Waliwo abaali bayise mu Bermuda Triangle ne bagguka erudda yadde bagamba nti temuyitika naye waliwo abaali bagiyiseemu.
kati wabanga waliwo abaali bagiyiseemu naawe weebaliremu abo abatono abagenda ogiyitamu. Kale bw'ofuna okumanya kw'ekintu ate munnaye okutya kwakyo kukendeera era okizuula nti obadde otiira bwereere. Okutya, okweraliikirira n'ennaku biri ku ludda olw'ekizikiza, naye nga weebituula ate we watuula n'essanyu. Kale ebiseera ebisinga bw'ofunanga embeera ezo ezitiisatiisa ezo, sanyukamu. Sanyukamu, genda okuba ekibuga. Funa banno, musanyukemu awo, fumba ku kijjulo, eŋŋoma zivuge. Ojja kulaba nga embeera ekkakkanye. Funa ebyokukola. Abantu abamu bafuna okutya n'amaanyi ne gabaggwaamu, n'awulira nga tasobola na kubaako kyakola. Kati ebirowoozo ne bimwesomba ne bimwetuumako. Bannange funa ekyokukola. Kituufu olina faamu, mulimu ente ezo, zirimu abalaalo, bazikuuma. Naye bwe kiba nti oyagala kuvvuunuka embeera kati ng'eno gye twogeddeko, leero ku luno genda weerundire ente ezo. Kwegamba baako ky'okola, longoosa ekisibo, genda mu nnimiro, kuulakuula omuddo, tambuza ku bigere nga toyambadde ngatto. Kwegamba baako ky'okola. Naye obeera awo ng'otidde n'otuula mu kifo kimu n'otandika kweraliikirira bweraliikirizi, ebirowoozo ne bikwesomba, ebifaananyi ne bikukubirwa nga weeraba oli wali ogudde mu kabenje. Ebyo ebintu bye tukola, ebyo ebifaananyi bye tukuba, bannange bya butonzi. Mbeera gw'ogyetondererawo. Era kino nkibayigiriza. Buli lw'ofunanga ekirowoozo ekitali kituufu, okugeza ogenda kutambula n'ogamba naye ngenda kutambula naye bwe naafuna akabenje, obubenje nga bungi ennaku zino, kimenyewo ogambe nti nga lwaki nfuna akabenje. Bonna abatambula bafuna bubenje. Juuzi gundi yali Masaka nadda, juuzi gundi yali Mbale nadda, juuzi gundi yali Karamoja n'akomawo. Kati nze lwaki mba nfa sirina byakukola. Kwegamba kimenyewo. Ne bwe tokyatudde mu birowoozo, bye birowoozo ebikireeta era bye birowoozo by'okozesa okukikola ki? Okukimenyawo. Kale bwe tutyo tube nga tuvvuunuka okutya ng'omulabe waffe nnamba emu mu nkulaakulana mu bulamu bwaffe. N'obeera awo ng'omwana omuwala omwagala, akusuza otunula naye ng'otya okumutuukirira. Omugambe ekigambo ekitono ennyo bwe kiti ti mwana wattu ng'onsuza bubi. Owulidde? Bane temuteekeddwa kutya. N'omwana omulenzi tekigaana kimugambe. Mwana muwala weeveemu omugambe munnange nno olaba. Buli lwe nkulaba bwe nti ne nkutunuulira bwe nti, mpozi obeera wa? Kwegamba mweggyemu okutya okwo. Mweggyemu okutya. Tweggyemu okutya kubanga ye mulabe waffe nnamba emu. Jjukira ekisooka abeeramu ggwe munda, si buli muntu nti agenda kumulaba. Naye gwe n'obeera awo ng'otya, n'oweerowoozaako n'ogamba bane ngenda okulaba enkya nga bampadde obwa maneja. Mutima ne gukutya bukaba ttwa. Bwe naabeera maneja naakola ki? Nga ndaba abamaneja abo bakola nnyo. Nedda, okisobola. Tewali muntu kyakola gwe ky'otosobola kukola. Wazira okutya kwe kukukuumidde awo mu nkwawa ezo. Otya ogamba nti bwe naava ku guno omulimu ne ngenda ku guli, bwe banaatuukayo kampuni ne bagiggala. Nga lwaki bagiggala? Totya. Bannaye tusonge embere kubanga buli kimu kisoboka singa tuba twewaddeyo. Kale akadde ako mukakooneko, musubscribinge, mulayikinge, musharinge, tutambule n'okumanya tusobole okuba nga tukola ki? Nga tubaako we tutuuka. Kale mu lutalo luno olw'okwezuula tugenda kwongera okumanya balabe ki abo be tuteekeddwa okulwanyisa munda mu ffe. Era mwebali bangi. Olwaleero tulabye okutya. Tujja kulaba nnyo kubanga ebibuuzo nina bingi era nja kuba mbyanukula.
nga twongera okulaba okwasaganya otya okutya okwo okukujjira mu biseera eby'enjawulo. Kale mikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala.